lwaki twaviirirwako mu bwangu bwaffe ng'agenda okutadda naye nze nga ndi mu kwogera ebigambo byange badde nsaba revival band twakoze oluyimba olusiibula jemu neyekuteko bonna ababadde mu luyimba olugenda okusiibula pasita yiga jemu neyekuteko kaakati nze mu kifo kino najja mu 2008 nali mpeeka endogo yange ya gita kaakati bwe bandaba nali njagala nnyo band music twali tukyali eri wansi kati pasita yiga bwe yandaba nga everyday nze mpeeka gita yange ku mugongo nenzija ku church nebasaba okuyingira mu revival worship team bwe nakyeyungako netandika okuba gita nandaba ate nga naye yali mukubi wa gita nasiima nagamba magi badde njagala tukole music naawe nina kwogera briefly bwe namugamba nti nze bandimbye erike nnyo ebintu bya music byantama nagamba badde nsaba ompeeyo chance bwe nakkiriza okukolagana naye netufuuka wamukwano ddala netuproducing oluyimba lwanabye omukazi nalina Mr. Kayingo oliwa Kayinga Charles omwami oyo waliko Fred Nalunga oba naye alikuwa netuyimba oluyimba lwanabye omukazi olwafuuka ekizibu ey'eggwanga Uganda twasooka netuluyimba nga lugamba nti mu kibuga ky'ekawala mulabiseeyo nabye omukazi abantu ne balaba nga tulinga abakubira kyaki n'akalango naye nga bwali creative n'agamba tugende tulukyuse nti mu ggwanga lya Uganda tugaziye boundaries tuleme kifuuka nti kibuga ky'ekawala so that's why pastor yiga bwe twayimba oluyimba mu ggwanga lya Uganda naye yagowenga international kubanga buli wamu wonna mu nsi zonna tewali atamanyi pastor yiga abizaayo ekyo akitegera yakigerereza maani tukoze ebintu bingi naye kyensinga okumumanyako mukwano gwange ayagala nnyo music obulamu bwe music abantu benayogeddeko nabo abasinga babadde ku lusegere bagambye yafudde ne gitayi emitwetwe ekyo kirina message kyekitegeeza ayagala ne music yagamba nti nze siri muli wamulege sigenda kubaala music bwe bulamu bwange so kati ebbanga linamala ne pasita yiga tukoze ebintu twakola ebintu bingi naye era kyensinga omusiimako kyensiifa seerabidde yandabamu trust nga nkyali tineja ebiseera ebyo nalina emyaka 19 naye nandabamu trust nandabamu obuvumu nandabamu omukono ogulagula abantu nga sinaba nakukyerabamu nagamba magi kino osobola okukikola katonda alina abantu beyateeka mikono gyo njagala oyimirire ne mugamba nasibisobola nagamba nzegenda kuyimirira naawe pasita yiga ye yanzimba okufuuka kyonna kyenafuuka mu ggwanga ekyo mifasi kyerabidde nabe kukuberekereza wange so kaakati mbadde nina ekintu kyenjagala okuyisa eri eggwanga ngenda brief kati njagala kutuuka ku nsonga nenjagala oyisaawo bifo bisinga sonkomye ekintu kyenjagala oyisaawo nakomawo mwawulira bwebanga linamala naye n'obuzibu bwe twafuna naye nabwo bwasasamasa n'eggwanga kubanga twali twakwatagana nnyo twakola ebintu bingi nnyo omwali revival band omwali ABS television kuba twagitandikira ku laptop nga nze nteekayo ebyo ne music biki byonna n'eddoboozi eryo byemuwulira ligamba oli mu kulaba television ABS ebivumuza ebirowoozo ddoboozi yamagikaimana byomukazi netukola essomero Wellington Knowledge Center High School era netuliteeka wano ku kizimbe so kaakati twafuna obuzibu bungi olw'ensonga nti eggwanga lyali lyatumanyiire okubanga tukolera wamu mu kulyowa emyoyo ne mu kusanyusa abantu mu music alina okugatta abantu mu laavu so bwe nakomawo ng'ebizibu ebyo byonna bimaze okulwawo ne mugamba abadde nsaba twogereza tenyini nesitula nenzija ne mugamba bukyangamba wano ntambudde mpise mu bantu abasinga obungi nemereddwa okusanga omuntu akufaanana
maze kuva mu kifo kino nentegeera nti ebintu bino bibadde biwuma eggwanga. Banaye kyenjagala mbategeeze kasita olaba empalana nga nnyingi ng'abantu bakusongamu ebyo bagamba oyo simanya mufere ng'omanya oli ku kituufu. Era nga kasita olaba nga hate is too much, just continue n'olugendo olwo nga bw'ogenda kubanga ebisinga biba byagala kujja ku mulamwa. Ebyo bye mulaba abasituse nga bagezaako okumussa wansi yadde takyasobola kwerwanako. Mumanye nti kati okufa kwe kulina okugenda okugologosa ngendo bavugira ekizibu mu ggwanga Uganda so kati namusaba ne mugamba Musumba mbadde nsaba tuddemu tukwatagane ekintu kino tukitwale maaso kuba kifuuse ekizibu eri eggwanga. Era tulina ebintu bye twateesa nze byenjagala okusaba mpiseewo essaawa eno nalina kumavivi gange abategeera neyungeko. Musumba mukwano gwange wansanga nonjagala netukolagana netukola ebintu bingi naye okwawukana kwaffe kyaleeta obuzibu mu ggwanga nekisasamaza kubanga twasoowagana netuwanyisiganya ebigambo bingi netutandika okwerwanisa ekintu omulabe kyenyini kye yali anoonya. Era nga bwe nalina kusaba nekusaba nti tudde tukwatagane twetondere eri eggwanga kuba ebintu bye twakola byakosa emitima gy'abantu bingi. Okusookera ddala kunze bennyini kamwa koogera byamenyamenya mentally nemba nga sikyategeera nga ngenda kugwa ddalo kubanga nyawukana n'emikwano gwange ekino ekifuka ekizibu eri eggwanga. Badde nsaba nga nfukamire ku mavivi gange Musumba nze naawe essaawa eno neetonda eri eggwanga Uganda. Banange beetondera kubanga ebintu bye twakola mwali temusuubira ntimusobola okubiraba kubanga twamala ebbanga nga tukwatagana bulungi. Twali tulina kikola naye nga kyali mulamu twakiteesaako naye n'abeera bize. Naye nze naye nga tufukamidde wano nsooka okwetondera ekkanisa eya Revival Church nandiwone Musumba yawa. Banaye mutusonyiwe okuba nti twatuka okweweebula okutuuka awo ekintu ekyabamenya emitima mwayimirirawo nnyo ku lwaffe. Mbasaba mutusaasire mutusonyiwe nze wamu ne Musumba Yiga ekintu kye twabalaga si temwali musuubira. Ekyokubiri neetondera eri families, family ya Musumba Yiga ne family ya Mangi Kayima sikikolangako muti byonna. Neetonda abazadde bange ebintu bye mwalaba bwebabatuusa wonna tubadde basaba mbeetondere. Era nga nfukamidde ku mavivi gange mu ggwanga Uganda yonna abasalira Musumba Yiga omusango abasalira Mangi Kayima omusango nfukamidde essaawa eno nanjasula n'akamwa kange nti mukwano gwange okuva n'olwaleero sikulinaako buzibu. Okuba kuntobera mutima gwange sikulinaako buzibu. Musumba Yiga tuli bantu tusobya nakusobya nange owansobya naye twalina okwetondera eggwanga nekitasobola tuukirira kama tutte. Naye mbadde nsaba sikulinaako buzibu okuva n'olwaleero. Era ebintu byosinga okwagala bimanyi music. Era nga nyimiridde na Revival Band emabega wange Musumba Yiga nkupakasa endongo egenda kuvuga. Nkupakasa endongo egenda kuvuga. I'm so sorry I disappointed you. Nkusaba onsonyiwe era nkimanyi kyenkola essaawa zino you was minding. Music ajja kuvuga. Ekigambo kya Katonda kigenda kuwulugumya eggwanga Uganda. Asemera kikubira engumu ez'amaanyi. Nkimanyi kyendi mu kukola kati kyewandyetaaza essaawa eno. Wazimba Mangi Kayima n'afuuka nabbi eri eggwanga. Wazimba Jengo Andrew agenda kuvuga ekizibu eri eggwanga Uganda n'ensi yonna.
twafiirwa wasookera ddala mu ssomero lya Knowledge Center High School musumbayinga ekyo kugenda kuba n'essomero likomyewo mu kifo kino neeyama okuba nti buli kimu kyosinga okwagala pasita sigenda kukkiriza pointinga naye nkusaba onsonyiwe ondeke tuddewo tufuuke ekizibu eri eggwanga Uganda